Enchawe tuli ku Divine Hotel wane Emengo okulina na Popo bande muberewo mu bungi ddala musobole okuwesa omukolo gw'ekitiibwa. Ate n'omukolo omulala omunene gwe gwa Sunday babalage ku ttiimu Kabiriiti Mawokota gyeyungudde. Nabadde nja amenya mukko naye nendowooza konza kiyinza okumalamu ekinyusi ekyandibatutte ku Sunday e Buwama okulaba ku mupiira ogwo gw'okwegezaamu nga Busiro esiitaana ne Mawokota. Naye nga omukolo okusinga ddala obunene bwe okubanjulira ttiimu ya Mawokota egenda okuba omupiira. Ate naffe aba Busiro ndowooza twandibaddeyoko ne tulaba ku match eyo, tulaba abazannyi be tulina n'abo be tugenda okuvuganya nabo. Kaakati transfers zoyinza okwogerako eri mu Bulaaya lwakuba nti nno era zikyadoodera kuteesa wano kuteesa wali. Kati awo omukulu Julius Kakeeto omusajja wa Chelsea wambuuliza mbu yo Chelsea ekozeeyo ku transfer ez'omuzinzi basobole okuvuganya ku kikopo. Ngambye bali mu mmotoka ne Mugisha Atanansi wa Arsenal ne mukulu Kawooya. Kale bannaye mwebale kuwuliriza ne mukulu Julius Kakeeto webale ogoberera bye tukola. Kakati Chelsea eno ndowooza embeera gy'erimu tekyali over ambitious nga luli mu biseera bya Roman Abramovich. Kirabika projekti yaabwe baagala gikuuma ng'eri humble. Era kyova owulira baleeta abaana batamanyikiddwako, abaana nga bato babawa endagano za myaka 7 myaka 8 bagende nga babazimba mpola mpola. Era ndowooza gwe mwoyo gwaleesa ne Enzo Maresca okuba nti nno ye coach owa ttiimu eno. Naye bw'oba tunuuliramu nga ne transfers ezimu ng'ogyeko no Liam Delap gwe baafunye agenda okuyambako ku kyoto kuba Nicholas Jackson abadde mwendaye nga temala bulungi. Kuba ku Chelsea gye twali tulabyeko ya Roman Abramovich sirowooza nti nno gundi oyo yandirowoozebbwako Nicholas Jackson, kubanga eri ttiimu omusajja yayungulanga kumpi nga balinga bacuba, ng'oyinza okusanga ba leaders nga 8 mu match emu nga mulimu ba leaders 8 ate nga ne bench esigadde nzito. Naye kakati bw'olaba engeri gye bakuttemu akatale kano nga noono gundi goalkeeper bamuyita Mike Mainan yabalemye omulenzi oyo mu Faransa. Ate nno yabadde ku myaka 25 gyokka. Myaka 25 omuzannyi obanga omufuna ku bukadde 25 ku katale engeri gye kalimu ez'ensimbi ziba zisoboka. Ate nga bw'otunuulira Mike Mainan ono alabika eyandibadde nga elevation, kyandibadde nga okusitula mukko ku kitongole kya goalkeeping. Woyina Robert Sanchez, Philip Jorgensen ne George Petrovic. Ndowooza ono aliko wagguluko kuba ekisooka abadde azanya first team football mu ttiimu emu ku ezo ennene mu liigi y'Itale, ate era nga ezo ze liigi ennene 5 mu Europe. Bw'abanga abadde azanya first team football era nga ne season eri ewedde mupiira gumu gwokka gw'ataazannya nga yayitibwako ne ku ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa ng'ali ku myaka 25 gyokka. Sirowooza nti nno singa Chelsea yali ekyali over ambitious nga luli bwe yali yandibadde eremererwa omuntu bw'atyo. Naye kirabika baafunirawo ebirowoozo ebyagala okuzimba ekintu nga kiri humble kigende nga kikula bukuzi. Bw'obanga osobodde okuwangula Europa Conference n'ojja n'okiika ne mu Champions League, kirabika okukubanga obana kutuuba butuubi. Ndowooza bo abakulu abategekera ttiimu eno bo balowooza nti projekti yaabwe yabbanga gwanvu, bakule n'abazannyi ne kocha akule nabo, buli omu ng'ayamba munne mu bumanyirivu. Basobola okunyiriza nga balaba oyo akuze ekikeerezi oba ateeyongeddeeko ne banoonyaawo okwongeramu, naye nga balabika biri bye baalinga bakuba si byebyo. Kubanga obejjukiramu n'ebyafaayo by'omupiira gw'Ebungereza bikulaga abatendesi bali 5 bokka abaali bawangudde ku kikopo kya Premier League nga bakiwangula mulundi gusooka mu kukwatamu ate nga bagwira, ng'otaddeko n'ono Ancelotti eyawangudde season eri ewedde, n'oteekako ne Manuel Pellegrini Lipamonti eyawangulira mu Man City season y'esooka 2013-14. Abalala abasigaddewo bonna abasatu baali batendesi ba Chelsea. Kwegamba nga weesanga nga omutendesi bwajja akwatamu katono naye nga squad esobola okumweyimirira. Ancelotti agenda okwatamu n'awangula season ya 2009-2010 ng'olina Peter Cech mu ggoolo ng'akwata nga ajula n'okwata obuwuka.
oyina bagundi Ashley Cole, Branislav Ivanovic ne bakuwa wing back oba kale namba 2 ne namba 3 oyina Ricardo Cavallo ajja kukubira wali mu center back ne John Terry oyina Julian Ausbereti ngate yalinze ku benchi kukubira namba 2 Mike Essien nga yinzo kukubira midfield okuva ku macha paka olweggulo nga tawumuddemu mu maaso g'engeri yo Frank Lampard kakati awo wotekera abazanyi nga ba Didier Drogba ba Michael Baraka ba Fred Maluda naye ate namba 2 eyo ne Paulo Renato Ferreira yali wali tebereza oyina Paulo Renato Ferreira oyina Julian Ausbereti oyina Branislav Ivanovic abo bonna ba namba 2 ate nga ne gundi alinzo mu Portugal Jose Bosingwa abo bonna ba namba 2 bokka kati bowerekeza Frank Lampard omanya ne Deco naye wali kuba Deco yali yegase ku timu eyo mwaka akaseera mu maaso eri awali Didier Drogba nga ayambibwako Nicolas Anelka mu kuyiga goolo kati ng'owulira timu eyina abazanyi nga 15 bonna buli omu ng'asobola okutandika kubanga naawo awali bagondi ba Didier Drogba ne Nicolas Anelka nga ne Salomon Kalou wali ayinza okwekwatira ekyoto bwomu ne Daniel Sturridge nga naye bamufunye okumujja mu timu ya Liverpool wano wegambye awa Mike Essien ne Manja Matic naye ng'ali awo ne John Obi Mikel omusajja oyo mu Nigeria naye ng'ali wali alinze kakati eyo timu bwetyo mu butuufu omutendesi ne bw'obanga oli mubi era omanya nti neyo squad esobola okweyimirira kuba ate ebya Fred Maluda bw'obizza ku bbali oluusi ng'obikwasa Joe Cole naye yalondangayo match zasobola okuwangulira kakati eyo na squad mu butuufu nga gwe kutunuulira musambi ali mu mindset ntuufu n'ogamba gundi gwoba osookayo gundi gwoba oddayo naki kati ate eya Jose Mourinho eya 2 nedda eya Jose Mourinho ya 2-4 era nawo Peter Cech yali akyaliwo Peter Cech Ricardo Cavallo Glenn Johnson eno mu 2 gundi Frank Lampard Joe Cole Damien Duff William Gallas Jeremy Njitap Didier Drogba Arjen Robben Wayne Bridge Scott Parker Paulo Renato Ferreira Edu Guionsen John Terry kakati eyo timu mu butuufu nga ogenda okulowooza ku Robert Huth nti nakubire center back nga kumpi Ricardo Cavallo ne John Terry nga bagikubidde eddanga bw'oyagala kati ng'owulira nti squad esobola okweyimirira omutendesi ne bw'abanga si mulungi nnyo ate nga ne Jose Mourinho by then yali mulungi ng'ayokya yakawangula ne Champions League ne timu ya FC Porto eno eya Antonio Conte ye mutendesi ow'okusatu eyali awanguddeko Premier League ye Bungereza nga mpya mu sizoni y'esooka Thibaut Courtois yali wali naye nga bamukubiddeko awo gundi Asmir Begovic nga bamuyambako kati walingawo okusoomooza ku nzibira ya Kutizuma naye nga Marcos Alonso gyali eno mu 3 Nathan Ake nga wali Gary Cahill ne John Terry nga webali Cesar Azpilicueta ne David Luiz nga bayinza okumalirayo back Olongolo Kante ne yinginiye nga yakajja n'asooka abakwatiramu awo mu mugongo gwa Fabregas eri Eden Hazard nga bw'abawunjula eri naye ate Ngolo Kante nga ayambibwako ne Manja Matic yali wali wingi emu nga Willian yagirimu kati eno mu maaso kisolo ky'amaanyi Diego Costa yasinga okwatiikirirayo ennyo kubanga ate Michy Batshuayi ne Dominic Solanke bo ate mwenda yaabwe yagaana so nga olaba nti Chelsea ne bwe yandibadde nga oba oli awo efunye omukisa nga beeyina okuvuganya beebalagayizza naye era ng'olaba nabo squad yaabwe beeyimirira nga ne mwandibadde nga temulagayizza ng'era esobola okukola ki okubavuganya naye kaakati eno Chelsea gye tulaba erabika yakuyiiya buyiiya kugamba nti no tulindeko biba byase nga byaka bitayaka birindeko kasita obudde bukyaliyo naki yensonga lwaki obawulira nga tebali nnyo ambitious mu katale webali nnyo bali ddala mukulu Julius Kaketo omusajja wa Chelsea olw'ensonga eyo gyombuuzizza kati naye era kitutwala mu transfers engeri gye zirimu mu kana akaseera nga abazanyi
abasinga tebanaba kufuna mirimu lukyali luboozi bikyali bigambo wabula kye tusobola okufuna tusobola okwogerako aliwa ayinza okuyambawa oba oyo bateganira buyiriri kubanga oluusi ne ba agenti abo basobola okukola amawulire okunoonyeza abazannyi baabwe akatale bwe bakuba ne bakuba amawulire agagamba nti ono gundi agenda gundi amutwala either club esobola okumutwala oba eno gy'abaddemu nemwongera endagaano empya nga si yakumuyiikiriza esingako ku eyo gy'abadde alina naye kaakati ekyebuuzibwa Liverpool ne Arsenal tebagenda kuzannya mu FIFA Club World Cup egenda okutandika eyo ebeera advantage over Man City ne Chelsea abagenda mu FIFA Club World Cup nti abazannyi banaakoowa nnyo ensonga eyo muyinza okukubaganyako ebirowoozo oludda olwo kakati mbadde mbabuuzizzaako ekyo muyinza okukubaganyako ebirowoozo kubanga FIFA Club World Cup eno erabika nga yekutta akatimu kano akaseera aka off season egenda ekomekerezebwa nga 13 omwezi ogujja ogwa July kati ate clubs ezisinga si mu Bungereza bokka ne mu Europe zijja kuba zitandika butandisi pre-season advantage eri kwani bw'obanga oguze abazannyi nga bwe tulabye Chelsea beeguze Man City bonna abaana be yaguze bonna batutte kuba ntegeddeko nti basudde Jack Grealish naye bonna abaana be baguze babatutte ne ababadde ku ndiri nga Oscar Bob ne Rodrigo Cascante bonna babatutte muli olowooza nti ku side eyo ku bazannyi bo b'oguze ekisooka oba ofunye advantage egula amangu abazannyi bo bayingire bakwatagane mangu ne bannaabwe eyo ndowooza ebeera advantage kati obeera nga aliko slightly ahead ku abo b'ovuganye nabo kubanga abalala tebannabona kugula basuubira kugula wali nga esigadde mbale bubazi liigi etandike weekanga omuzannyi agenda nakwokya nga n'okukimanya tokimanyi naye wano anaakwokya omulabirawo nogamba gundi ku match zino zonkubidde kuba mu Club World Cup wakiri buli tiimu eyinako a minimum of 3 matches kubanga mu bibinja buli omu ajja kuzanya emipiira 3 naye bakuba ogusooka goolo 8-0 olina okuzanya emipiira emirala 2 kati awo oba osobola okufunirawo ekifaananyi anaakwokya n'ataakwokye ekyokubiri bw'abanga taakwokye wakiri asobola okumanya omutendesi kyamwetaaza asobola n'okumanya basambi banne kye bamwetaaza okusinziira ku playing formation tulabye wano Ruben Amorim ebbanga lyamaze mu tiimu ya United nga n'abazannyi tebamanyi kyayagala akube nga naye yennyini abazannyi atunulira n'agamba oba kale guggwe oba gondi ateebe ogenda okulaba nga oluusi Harry Maguire yabateebedde gy'obeera nti yamusanga akuba ku kyoto n'olwekyo ng'olaba waliwo okukuubagana wakati w'ennono y'omutendesi n'abazannyi baayina kati bw'ofuna abazannyi bano nga bukyali baba bayingira bulungi nnyo mu kyoyagala ate oba oyina n'omukisa nti gw'obeegulidde sigamba nti nno basanzeyo nga Ruben Amorim yasangawo ne Ruben Amorim agenda okujja Ten Hag yasangawo basanzewo naki naye bano bw'obeera omutendesi abaddeyo kati nga Enzo Maresca omutendesi nga Pep Guardiola ndowooza agenda okuleeta omuzannyi ng'amanyi ki kyaba amusuubiddemu kati bw'obanga ky'omusuubiddemu takikulaze gino emipiira gino ndabanga advantage nti nno egyo emipiira ojja kuba osobodde okulengereramu omusambi anaakutaasa kwoyo ataakutaase naye bw'osanga enkubaganya y'ebirowoozo etali okuva mu bantu abatali bamu ne coach wa ttiimu y'eggwanga erya Bungereza Thomas Tuchel abyogeddeko n'agamba nti kaakati ate Liverpool n'Arsenal ate bo beesiimye era balina mu advantage mugundi mu Premier League naye kyebuuzibwa kuba kati Liverpool ng'ogyeko Frimpong gwe banywezezza awalala wonna bikyali byakuteesa kuteesa naye ono omusajja afunye abazannyi baabana amangu ago n'abatwala ne basambirawo muli olabanga awali alinamuko advantage naye Thomas Tuchel argument ye eri ku byakukooya abazannyi ate omulaba naye alina ensonga kubanga abazannyi bano si byuma kati bakubye season namba bakubidde FA Cup bakubidde Carabao bakubidde Premier League abalala babadde na mu Europe abalala babadde mu Europa abalala babadde mu Europa Conference abalala babadde mu Champions League kati tunuulira emipiira egyo gyonna abavubuka gye bakubye ebbanga eryo lyonna ng'ate ne ttiimu zaabwe ez'eggwanga zibayita olabanga abatafunyeewo okuwummula kumala kati okwandibadde okuwummula ate bagenda mu FIFA Club World Cup okwandibadde okumiramuko ku ddusu Premier League ejja kuba etandika kubanga fixture ya Premier League
efuluma wiki ejja ku Lwokusatu. Awo wabeerawo obunkenke obw'enjawulo wadde tekiri nti nno fixture olufuluma nga musambirawo. Naye si bw'ogira n'otunuuliramu ku arrangement y'omupiira noga bwe tuva ku gundi tuddako gundi obusajja obwali butuuta season ewedde naki. Wabeerawo embeera ey'obunkenke ey'enjawulo. Naye ndowooza ba fitness and reconditioning coaches awo mulimu gwabwe ogujja okutandikira abazannyi bano bakuuma nga bali fresh. Naddala nga Pep Guardiola ekimu ku kimuguza ku bazannyi ayagala kuddamu kukoleeza squad kuba squad ebadde yina weetuuse ng'egenda kuzikira. Abazannyi abakuze abayisiza mu myaka 3 kumpi bonna bagiwezeza mu kiseera kyekimu, ate obuvune ne bujja ne bulumba, ate n'okukirira kw'omutindo okwabamu byonna ne bigenda ne bijjira mu kiseera kyekimu. Kati awo okudoodera okwo mpozi oyinza n'okuteekako motivational levels nti nno bwe kiba nga Man City weebadde season ewedde ebadde ewangudde Premier League 4 eziddiringana nga mu kuziwangula ewanguliddemu ne treble ng'ewanguliddemu ne Champions League omulundi gwayo ogusoose mu byafaayo nga mu season 7 ezisembyeyo ewanguddemu ebikopo bya liigi 6. Kati tiimu bwetyo onoonya level kw'ogimotivatingira eyinza okukulema kati obagambe nti mufiireewo era bajja kubuuza tufiirewo tufune ki kye tutafunye. Bayinza obutakikubuuza directly naye enneeyisa yaabwe ebeeramu okubejjagala okwo omuntu abejjagala abanywedde oba amazzi amangi oba ki okulaga nti akkuse. Abazannyi bano babadde bakufu bw'oyongerezaako nabiri ebizibu ebibagwiridde ng'obubune ng'okukirira kw'omutindo n'okukaddiira mu kiseera kyekimu. Era nalabyeko ne Kyle Walker awo bagenza okumwazikamu AC Milan bagamba bannaffe muzeeyo akasajja kammwe tekalina ddyo likagenda kutukubira. Kaakati awo ebyo byonna by'obiyimbagatanya awamu ng'onoonya kabiriiti kukoleeza. Abazannyi bonna Omar Mamush be yafuna mu mwezi ogwa January balabise nga bajaamu bulungi. Nabano bayanga bano ba Echieveri basobola okuzanya some part mugondi mu seasoni. Oluusi kiyinza kusinziira ku pre-season okulaba oba bano be baleese baakiddewo kitegeeza nti bayanga abamu bayinza okubataamuko. Bano abalenzi ba Ryan Cheki ba Etnuli obulaba ng'ekintu badde bakikuba kuba nono gondi Reinders oyo Mudachi ye yabadde best midfielder mu Italian Serie A season eri ewedde. Ebintu abikolera ddala ate abikozesa amagulu gombi. Bw'obanga abikozesa amagulu gombi ate aba akujjukizamu Kevin De Bruyne kuba De Bruyne abadde omupiira aguvuga ate ku sipiidi naye ng'ayinza okukuba cross gyakubye ng'ayise mu namba 7 eyenkanankana ne cross gyakubye ng'ayise mu namba 11 oluusi n'abakuba empanvu kugamba nga byolutanetinga naye ebimu ku Kevin De Bruyne byabadde akoze abadde abikola lwa seniority nti nno abadde afunye obuvunaanyizibwa obw'enjawulo is a leader ate y'omu ku babadde ba captains abataano abakulembera Man City. Oyinza obutabisaba Ryan Cheki nga yakajja bw'ati naye bw'olabamuko ku nsamba ye mulimuko ebintu ebyekulubesezaawo ku bya Kevin De Bruyne. Kati ebibuuzo ebyo byonna ye alina omukisa okubiraga okubiddamu mu Club World Cup. Nolwekyo bw'otunuulira side eya Thomas Tuchel agamba nti no Arsenal ne Liverpool balina advantage kuba bagenda kuwummula naye ng'ate abazannyi tebaguze kusinziira ku bwetaavu abalala bajja bafuna kikeerezi nga Man City gwe basuubira okuvuganya naye yababe bonna abana agenda bakubisa n'abo be yafuna mugundi mu January abadde abakubisa era ffenna tukimanyi Omar Mamush kyaleeta gugaana bugaanyi naye nga waakiri sigamba nti nno nsamba ye mubodde. Twalabyeko Abdulkadir Kusanov omuvubuka oyo enzala y'Uzbekistan yasookedde ddala okubako mu Premier League ebungereza ekyamugaana okweyongerako emipiira emingi kyalimu ebyobufuzi kubanga balina engeri omupiira ogwo gwa Europe balina obulipo bwe bateeka mu ndagaano z'abazannyi baweza emipiira bwe giti nga mutwongerayo akasente bwe kati baweza gino ndowooza ne gundi kiyavudde asamba emitono ono omulenzi ayokezza Liverpool Darwin Nunez ayinako emipiira egyesalira gyatuukako eri Benfica ne mugyongerayo obuna ekitundu Ancelotti n'agamba waayi ate munnange naawe akali bakunkubira nako tekammuka. Yellow card ofunye 8 goal otebye 7 season namba kati ate ngende nkusome nga nkumanyi goal ojja kudiibuuda ndiibuude ate club weeyo obukadde obuna ekitundu era n'atandika omubuusaamu amacco emipiira egitali gimu naye kyekimu nono Abdulkadir Kusanov waliwo obukadde bwa euro 10 obulinze mu kiseera ekigere singa wabeerawo emipiira emigere egyali mu ndagaano singa agiweza omujozi gwa Man City eri babongerayo obukadde 10.
kati awo bwolaba amawulire agasinga gakuba kadi kusana obu ate kakati egondi emubodde mu ecosystem ate n'oluzungu tannaluyiga bulungi akyali mu ssomero na biki ebyo naye nga ensonga esingira ddala obukulu yeeyo kubanga ayinza okubanga ebirungo mu mupiira gwe tebiwera bya John Stones oba bya Manuel Akanji naye bw'ogamba zaabika emipiira ku ebyasa abirina kuba ne Kyle Walker ekyo kyokka kyabadde awa ttiimu ya Man City bwe kituuka ku 1 against 1 asingako Kyle Walker tumalaga muyitako wadde oluusi agira n'akolamuko ensobi ng'era omusambi yenna bwe yandikoze naye ogenda okumulaba ng'ayinamu ebirungo ebimugwanyiza okuzanyira mu ttiimu ya Pep Guardiola so kakati kubona advantage bano babatya kukowa bali bagamba nti akasita tuyina obudde ttiimu ejja kubeera fresh muyinza okubeera fresh mwenna nga muli balamu naye ate abazanyi be muguze ne bajja ne babookya akaliba ne katamuka bulungi ogenda okumumanya nga liigi ekubye ekkoona eyingidde Disemba ate ogenda otitiba n'oguleyo omulala ng'ate noono okumuta endagaano muwadde ya myaka 3 ajjagenda n'omusimbi mungi kwegamba babeera okutitiba naawo naye kati mwe abalinayo clubs ze muwagira muyinza okubaganya ebirowoozo advantage Chelsea Man City olw'okukoleeza abazanyi baabwe ba blending ne bannaabwe oba advantage Arsenal ne Liverpool kubanga abaabwe bawummudde banajja bali fresh awo ekyo osobola kikubaganyako ebirowoozo oludda olwo fe abalala tulinda bulinzi era tujja kutuuka we tutuuseeyo mu August tugaye bannaye ate bano abali fresh akaliba kaabwe nga tetukalaba oba tugambe ti bannaye abazanyi babakulusanyiza nnyo olaba oli gundi n'ebigere tebikyasituka fe tujja kulindira eyo akati Alexander-Arnold Trent kana amalala gabadde alina eno ebungereza yetimba shat number 66 eri mu La Liga ezo tezikkirizibwa amugaye munnaffe tutawaana ffe tetusussa shat number 25 ate shat number 25 ne shat number 13 zirina kubeera z'aba goalkeepers nomugamba munnaffe ojja kuyiyaayo namba gy'ofuna kakati bamuwadde shat 12 shat 12 nneeno naye yali efuuse yabannaggwano mu mujozi gwa Real Madrid eringa bwe yali shat 7 gundi gye yali afudde ekintu ono mulenzi mwende yakuba mwenda n'akunakuna naye tiyakubako ku nnyanda nga ndaba naye shat 12 gundi Marcelo yagirimu yagikubiramu namba 3 oli omulenzi kumpi yakubanga 3 kitundu eri eyiye teyali 3 yokka naye yagikubiramu emyaka 16 ng'akuba ebifaanagana byonna nga bituufu kakati shat namba eyo gye bamuwadde gundi nno yagikwatamu awo Eduardo Camavinga nine batuuka ne bagimugjamu ennaku zino mu shat namba 6 kakati Arnold Trent era amalala gaabwe ag'Abangereza tegaggwaayo olw'okuba nti nno abadde ayambala 66 kati baakifunidde dda interpretation tekiyavudde atwala shat 12 kubanga shat 12 kitegeeza 6+6 aga amalala anaagatwala ewaza bya Alonso kasita banaamukubamu enkuubo nga ziizo nga tomusanga ku benchi nga tebamutikka eyo tebasaaga eri ttiimu y'Abagalactico bw'ogukuba n'ogulya nga bakutikka naye nga mpozi ne kye bamusuuziza ayina emmotoka ye gy'ayagala ennyo ya Range Rover aba Madrid bamugaye munnaffe fe omuvugizi waffe BMW nolwekyo eno olina kuvuga BMW kakati ndowooza oba ali eyo abazungu bane tebalina bizibu kati ekizibu Arnold Trent kyayina kuvuga BMW mu kifo kya ebizibu bwe bityo birintuukako ddi bane eno FIFA Club World Cup eno mwandi gitunuddeko oyinza okuba nga emu ku ezo club zowagira nga teziriiyo naye wagenda kubeerayo ensonga endala nnyingi z'olowooza nti nno zigenda kukakata ku muzannyo gw'omupiira okuva awo kubanga n'aba IFAB International Football Association Board nga bano nno kyekitongole ekyensi yonna nga ne FIFA Federation of International Football Associations baliko bubeezi nga bammemba nabo bateesa buteesa tebalagira nolwekyo IFAB kintu kinene ddala bwe tutunuulira ku mupiira ogw'omulembe guno kyangu nnyo gamba nti abasambi babeera 11 ku 11 naye si bwe kiriko history era kiriko abantu abaatuula ne bagamba abasambi babeere 11 zino eddakiika 9 nti okuwumula zibeere eddakiika 45 nti bali freeze bayingire mu kisaawe eri emabegako okukkiriza bali freeze beetuuliranga ku lusituulu bw'osomako ku byafaayo by'omupiira engeri gye gwatandikamu nga baddira olutebe oluwanvu nga baluteeka wali ku touchline kaakati ng'oli ye atuula okwo ng'alaba maaki egenda maaso bwe bakubanga endobo nga omusambi si gwe oloopa wa kapiteeni wo kati bakapiteeni nga bagenda awali liifu ng'oluno omupiira guyimirira
ene omusajja naye sokolabe kati nga tutakubye ne yonna yonna kakati na rifu nabirowozaamu awo kale musimule guddeeri kati nekyo bali freeze okuva ku butebe ne bafuna ne ba assistants ebyo byonna byajjiranga mu mitendera egyenjawulo n'olwekyo ne FIFA Club World Cup eno egenda kubeeramu okusingira ddala ku law number 11 law number 11 yekwata ku bagondi kuba yekwata ku bine bya offside kati bali freeze bagenda kwambala kamera tuluuza nti no bajja kujja bazijjagadde nga Robocop naye kuno buno earpiece buno kwe basinzira okuwuliziganya ne bannaabwe ba assistant freeze n'aba VAR nga balinako kye bagamba naki okwo kugenda kubeerako bu kamera such that ye rifu wasonze wagamba nti waliwo ensobi ekoleddwa kamera eyo nammwe ejja kubeebalagako akati nno wulira refereeing gyegenze wano mu Uganda wano ne mpuliziganya olabako barifu bamu nabamu abayinako butokbaako obwo oli n'agamba munne nti waayi kakati omusajja ono ngenda kuwanika ekitambaala waliwo ali offside nakimugamba awo mukaama naye oli n'awulira era ogenda okuwulira emipiira egimu mu Uganda ogenda okuwulira nga oli awogana buwuganya owaye offside wano naye kakati eno omupiira gye gweyongedde mu refereeing anti Palugi Colina ye mukulembeze waabwe bonna bali freeze kati bwekituuka kuba gondi offside wagenda kubeerawo ze bayise semi-automated offside technology nga omusambi yenna kasita asoolooba centimeters 10 n'akatundutundu kamu n'agezaako okulaga nti nno kwega n'alaga obwagazi okulaga nti yandiyagadde okubeera involved mu play technology oyo aba yamaze dda okureportinga ewariifu owaba assistant referees kino kiba kitegeeza nti omusajja nga Taiwo Awoniyi owa Nottingham Forest yagenda n'atomera empagi juzi nga bazanya Leicester City already ffenna naffe abatamanyi nnyo bali refereeing twali twamulabye dda nti ali offside naye olw'okuba nti waliwo etteeka eriyina okugobererwa musajja watu n'agira yagenda kutomera kyuma ate nga wano bamufuuye nti ali offside jjukira offside oba tomenye etteeka kwegamba okubeera mu offside position omanyi waliwo enjawulo wakati w'okubeera offside n'okubeera mu offside position bw'obeera mu offside position kasita batakuwa mupiira tewali buzibu kubanga okubeera offside kitaputibwa mu bwangu gwe kasita oba ng'oli mu hafu ya opponent wo nga olinaanyeeko goal line eya opponent okusinga omupiira ne second last defender kati wano oluusi eri gye balamulira omupiira ene waffe Jimbo Kataluko Lugi Sala Sentema ebintu bino ebya second last defender oluusi tebifiibwako nnyo naye ate nga bikulu nnyo ebiseera ebisinga goalkeeper yabeera last defender naye eriyo ba goalkeepers abavaayo n'avaayo mu goolo najja eno nga ku edge ya 18 yards box ku nkingizi za 18 yards box kati oluusi omuzibizi omulala yenna oba omusambi omulala yenna n'amwetoloola n'adda eri emabega n'agenda ku touch line kitegeeza goalkeeper waali ye second last defender si bino nti ate oli kakati yabadde ate kakati era ebyo banabyeta mipiira gy'amasaza awamu naddala amasaza agali mu byalo ng'abantu temubasensitizinze bulungi oyinza okuwulira ng'egimu gijja kugwera mu miggo so bwe batyo bakitunuulira ekyokubeera mu offside position tekirina buzibu okutuusa ng'osazeewo nti oli offside mu ngeri yakulaga nti oyagala kwetabiikiriza mu lulumba olwo oluliwo kaakati bino byonna bigenda bifuniddwa tekinologiya omujja okusobola okutuukana n'omulembe guno oguliko ba goalkeepers okukwata omupiira n'osusa seconds 8 eyo foul oba gwe omupiira ogukola ki oba ki olina okuguteeka wansi naye obanga ogukutte mu ngalo zo eririfu yaba ataddeko stopwatch eno ng'abala seconds bwezisukka 8 ng'eyo foul kakati awo ebimu ku ebyo tugenda okulaba naye ate nga bitandika butandisi birina okukakata ku muzannyo gw'omupiira gye gugenda okweyongera n'ekyo FIFA Club World Cup mugyetegekere ne oba club yo teriiyo ne gy'oyagaliza nga teriiyo
wakiri ojja kubeerako tekinologiya omujja aleeteddwa muzannyo gw'omupiira ate liigi ereme kutandika nga gwe bikugwako bo. Kale katukome wano leero tukoze ne munnange si munnange ono wakitiibwa ow'ekitiibwa Kayima abaddeko wano tumwebaza ku lw'amawokota era mubeereyo olunaku lw'enkya ku ddiini egenda okubeerawo ku Jevan Hotel wano e Mengo okulina na Popopo nono Karen Naluyange yabeerawo wano yabawa ebya TikTok naye ngambe nti tukola naye atandeeterangayo yadde ne ka script nti nno oba kati abakamanyinyirizamu booti tangamba nga nako oba nti kalungi oba nti kabi kakati oyo mba nkola kale bannange ne Diani azazeewo kujja kuliira muno gondya akati ne Engineer Jona agenda kubongerayo abakuba omuziki mwe munaamanya kamba agaliza obulamu obulungi Zermans David awangaale Ssaabasajja.